Mu mwezi gw'ekkumi omwaka oguwedde Pulezidenti Museveni yalangirira nga bwe yali alonze omuyimbi Catherine Kusasira ng'omuwabuzi we naddala ku nsonga za Kampala. Kyokka mangu ddala nga yakalondebwa, Kusasira yatandikirawo okugugulana n'abakulembeze ba NRM mu Kampala. Era ekifo kyendiko kya waggulu nnyo, oba baagala oba tebaagala. Balina okumpandiikira nengenda nemba meetinga nga bo kubanga kya waggulu. Omulala Museveni gwe yalonda ye muyimbi Buchaman ng'omuwabuzi we ku nsonga za ghetto. Wabula bano bandibanga byonna bye bazze bakola okumala emyezi kati 3 babikoze ku lwabwe oluvannyuma lw'akulira ebyensimbi n'emirimu mu maka ga Pulezidenti Lucy Nakyobe okubeegaana. Nakyobe ategezezza akakiiko ka palamenti akavunanyizibwa ku nsonga za Pulezidenti nga bwewatali bbaluwa ntongole ekakasa okulondebwa kwa bano kale nga tebalina nakufuna musaala gwa gavumenti. Era kutuuka kusaba leero nkyalindiridde Pulezidenti okumpandiikira nti afudde Kusasira ne Buchaman presidential advisor, awo nange ndyoke nkola ogwange mpeereza amannya gaabwe mu Public Service Commission basobole okuba appointinga nga ba presidential advisor. Nakyobe era atangazizza ne ku mirimu emituufu egikolebwa full figure. Full figure is a mobilizer like any other mobilizer for the NRM. Nakyobe ne banne bazze mu kakiiko okwanja embalirira y'amaka g'obwa Pulezidenti eya 2020-2021. Mu mbalirira eno baagala obuwumbi 677 newankubadde nga minisitule y'ebyensimbi yabasuubiza okubawa obuwumbi 2,262. Ku nsimbi zino kuliko obuwumbi 12 ez'okuddaabiriza amaka g'obwa Pulezidenti, obuwumbi 38 za kuddaabiriza wamu n'okugula emmotoka n'ennyonyi ezitambuza Pulezidenti wamu n'ensonga endala. The comment was that donations under State House should be budgeted for. Yes, we do budget for donations, and we have an allocation of 73. It's like we have become beggars, regardless of level of positions. We are lining up. I sympathize with the State House Controller. I don't know how many checks she gives out per day. Abadde, NTV ku ssaawa emu.